Omulungi ali ku Munyonkola Musaako wasizoti yassebo wasizoti nyabo program tambula n'okumanya nze kisaacha atagenda ndino omulungi Susan Makula Bujingo. Waliwo ebintu ebimu nga tojja bikyusa, waliwo ebintu ebimu ng'olina okubeera nabyo. Olina okuyiga okubeera nabyo. Tewetta. Oli w'amaanyi okusinga ebyo byonna byonna ebikusumbuwa. Abantu tebakuteekako projection zaabwe bo kye bali kye baagala okulowoozesa mbw'oli tokiri baveemu webanga tosobola kukigumiikiriza nga bakusibyeko akanyaga nga kayitiridde baveemu tebakusibira waawo baveemu katweyongereyo. Webale kubanga oli ku Munnyo, webale kubanga oyagala Salt Media era nga tuli munaffe mu kutambuza mu November nga 3 tujja kwatuweza emyaka 11 ejobuweereza Salt at 11. Webale kubanga oli naffe so kati lwaki nkubulidde nga bukyali tegekayo ekirabo kya kisaache buli mwezi gamba nange omwezi gundi ankoledde ninga agamba nange saagala kirawo bada yakugamba basooke ekikyo edda nga ndi muwuliriza sikumuliza Salt kubanga Salt etandika ankolako naye nga nkyali muwuliriza ku radio zinawanga nazo nga tuwa abakozi ebirabo ekisookera ddala bamotivatinga bazaamu amaanyi okubasiima okubazaamu amaanyi nti mwebale kukola mukolere ddala n'okubagana naye kati bannange mwebale so nze tompa noonyayo omuweereza gw'osibira ekirabo nga 3 n'okimuwa nga 3 yes ng'ogamba omuweereza wange nze ansingidde Pastor Bujingo kimuwe. Okay. Waliwo ebintu ebizaamu amaanyi nga bw'olaba n'omukyala ewaka omusajja kuba akafaananyi bbawo n'akoma okumi n'agamba swiri zino zizo meka 5 bannanga ofumba enkeera oyinza n'oteeka obutungulu mugundi ennyanya mu binyeebwa oyongeramu ebirungo kati kinywa tikidda nga kiina engeri gye so mwebale kubeera nga nammwe tujja bbawo ebirabo naye tetumanyi gye muli abasinga tetubasinkana nko twandibadde ebirabo naye era Salt Media erina byetegeka ebeere nga eyongera okukusanyusa. Mwebale kubanga mutulonda okubanga ffe radio yammwe media yammwe ne TV. So era byonna tubyogera nga tugamba nti twagala omuntu nga mulamu. Omuwuliriza affe twagala nga oli mulamu, obulamu nti life n'obulamu good health. Obeere nga oli bulungi, lya bulungi, wewe kyoyagala naye ate weefuge. Nti waliwo ebimu by'oyinza okubanga oyagala nga bigenda kulwaza, omwenge gujja kulwaza, ebintu ebisiika ennyo nga bijja kulwaza kubanga waliwo n'ebintu ebimu nga bya myaka egimu omubiri gwo tegusobola biprocesinga ng'omuto bwe yandibiprocesinze ng'omwana omuto bamugamba nti bino temubimuwa ate n'omukulu tutuuka abasajja myaka 45 okwambuka ggulu olina nawe byotalina kubeerako nnyo n'abakazi naffe ebimutandika okweronda so beera nga weewa naye nga njikiza akavidiyo ka Ankomo I called recently. How you know that you're getting old? Tegera tutya. Kena singo kwatamwe. Nti you have a problem with sugar and salt. Yeah. Kale sugar tusobola okikiriza n'otandika okugamba you're adding water to soda. Ebyo tubigumiikiriza. But if you have a problem with salt, okuze. Kituufu oba okuze so olina okubanga weefaako Katonda ajja kukuuma naye bimu kati beera nga omubiri gwe toguwa buli kimu obeere nga oli healthy ffenna tulaba obulungi wa Mukama mu nsi eno kati ate omuzadde tukwebaza okubanga olabiridde okuzizza omwana oba wa myezi 2 okuzizza oba wa mwaka okuzizza oba wa 3 still okuzizza naye omwana kasitaweza emyaka 25 muleke bw'aba mulenzi afulume ennyumba yo. Tosobola mukuuma paka okonooneka kw'omwana tekuliiko nti abeera nawe batabeera naawe emyaka 25 ngenze nawala kubanga abasinga ku myaka 23 amala university ayiga okubeera kati independent muwe byalina okgenda nabyo sikiririza mu muntu alina omwana n'amuleka atandikire ku 0 bw'oba olina omwana muwe entandikwa y'obulamu mufunire rent omusasulire omwaka mulamba kubanga agenda tutandika butandisi agenda kunoonya mulimu naye abeere nga alina rent muwe upkeep bw'oba olina ssente sobola omuyimirizaawo emyezi omwaka mulamba bw'afuna omulimu wakati awo tukyebaliza Katonda bw'oba olina ennyumba gy'omupangisiriza mugulire buli kimu kye yeetaaga
okutandika obulamu. Abamu twatandika bwetyo kubanga abazadde tebaalina. Naye gwe bw'oba olina omwana omugulira ekitanda n'omugulira TV n'omugulira fridge n'omugulira entebe n'omugulira n'atandika obulamu. Kati ye n'amanya nti ayongereza okwo baagula biri beta. Era omugamba bw'oba oguze biri beta bino binzirize nja bitandisa omulala. Okay. Kubanga oyinza okuba nga toziweza oba nga tozirina kolako ky'osobola. Kolako ky'osobola. Bw'obanga Katonda akulesinze olina obugagga olina ettaka olina ki eddamiro teriwa mwana. Omwana muwe ng'oli mulamu. Bw'aba alikulaakulanye bw'aba alitunda atandika obulamu muleke wamuwa. Kyokaayanira okisigaze nti talina tunda ttaka talina kola ki era bw'onoogenda era ajja dditunda. So bw'abanga ye bw'alitunda afuna entandikwa muleka alitunde. Ekyokubiri gwe bw'olaba si bw'alaba. Tuli mulembe omulala ku gwaffe nti ettaka lyo valuing kati nze nina value gye ndaba ennamayima ne ngamba wano nkuliddewo lumu bambuuzaako ekibuuzo nengira namugamba omanyi kati yambuza naye lwaki mwagula eno ne mugamba olaba fresh air teriyokere aga ne mwandowoozaako nti nze ebyo sibiriiko ebya fresh air holide nina okujjanga eno ennamayumba mikwano gyange nga tezisobola natuukayo. It was reality, it was a fact. Naye ekyo yakimbuuza akuze naye nga mazima gali ntosobola kirowoozaako. Kati we mugamba nti lina ettaka liryo tannalitegeera nti nno bwagula ewala kimwongerako. Ye kyamanyi nti alina ettaka lya famire kati erya famire lyoba reserving yoba preserving eryo ogambe nti lino lya famire liriko ennyumba yange wali oba otaddeyo ebijja gwomanyi oba otaddeko faamu lyo kasita lisukka byogamba bibyo libawe bawe bakulaakulane. Yengeri yokka gy'olaba obugagga bwo nga bumultiplyinga ng'oli mulamu. Tolinda kufa okulaba bana oba bana managing obugagga. So bawabule osobola obbulaba osobola obbumontaringa n'ekirala abazadde retire mukirize. Retire, let your children run the companies. Muba supervising. Beera waggulu ng'oli CEO omwana muwobwa managing director. Leka ayige leadership nga wooli. Aleke gwa mu bintu. Leka abeere naawe. Gwe tuula ewaka bakuleetere financial report. Genda ku faamu yo. Lumu na lumu genda mu kampani oyitewo mwezi gumu olabe ekigenda mu maaso. Lawyer akuleetere report buli mwaka. Finance manager akuleetere financial report olabe nti monitoring ebintu omwana byakola. Muleka running. Ekikinzijukiza. Food for thought. Abazadde abalina companies bambi abaana bammwe mubalage bye mukola. Mubibalage. N'abakazi. Tulabye companies ezigwa nga baddadi bafudde ez'omugaso ezalibadde ez'amaanyi naye ng'abaana temwabibalaga. N'ekino kye batugambye abaana n'abakyala bamwe temwabibalaga abalala ne babitwala ate ne babimenyaamenya ne bifa. Kati kino kye batugambye ekya retiring omwana w'obeera ng'akuze ng'amaze university bambi mubaagazise okukola mu kampuni zammwe mukibaagazise ezo kampuni zammwe omwana waba asomye accounting muwobwa finance manager omwana waba asomye byasomye byonna muleete ayige nti asobola okubeera operations manager mu company asobola okubeera ki company ezo zitulumanga zifa. Ate era n'obuzibu obuliwo abazadde mwana wo kulowooza nti mwana wo kasita ayingira company aba mukozi ensi efiirwa agende ku payroll ng'abalala byonna zonna benefits abakozi ze balina naye azifune. Kati aleke kubanga akolera kya kitawe ng'akola naye ng'akola siu kya family naye ng'afuna omusaala. Kati abakyala bano abakyala abami ndowooza basobola okwagala bakyala baabwe naye ekizibu naffe abakyala baffe obwongo tetubukkiriza kula kusukka kwambala bulungi kulabika bulungi na kuyombera mu bitongole by'abasajja. Oluusi abasajja tebatwagalamu kubanga tulina obujja tugendeyo kukakasa bakozi baayo nti nze mukyala boss. Noyagala wabeera ng'omwami alina personal assistant nga mukazi noyagala omukakase. Bannange kati omusajja naye yeebuza avulwa engeri gya alondako ku kampuni y'okuyimirira nawe okubanga kati omukyala mufo ky'okuleeta ojje okwata abakozi bano bagatte oyambeko kampani egene mu maaso otandika muli ntalo ofunamu emikwano gy'ofuna gya kubuulira baani basinkana bbaawo mukozi ki wano gwa favoringa
lwaki omwala ali bwatyo kati oba olina okwegeneza nti n'olugambo lugenda kujja abasemberera bawo babigambe kati kampani omusajja talina bwagikuteekamu ng'obwongo bwo bukyali ku eyo level olina okuba ng'otuuse ku level nti kati gwenkola naye wadde mwami wange kati ndina mukama waffe ngenda kukolagana ngenda tuula mu ofiisi nkole mukama akuwa amagezi sikuleetera bukyayi na bumere mu ofiisi ng'abantu bonna bakuvunamira si gwe CEO kati kyekizibu ky'abakyala bwe babaleeta mu kampani tebamanya we bakoma asobola okuyingira department etamukwatako n'agiraninga era buli omu of course muto buli omu akimanyi yegwe muka boss naye tokikuba bantu tobeesibaako yingira office kola department kola emirimu gye bakuwadde supervise kola by'olina okukola obeera accountable naawe eri bba oba boss tomubuzaako mirembe kubanga bakazi tubuzaako abasajja emirembe ku mirimu oyo yaani lwaki akusemberedde nga bamuwadde omulimu nga simanyi lwaki azze mu ofiisi yo lwaki notandika okugoba abantu abakozi abalungi n'oleeta abawala ababi kubanga otya bba okwana abakazi so nekireetera omusajja nga tamanyi era abakyala abasinga abakola ne babbaaba bwenze nali ndabyeko ebitongole ng'omusajja akola ne bbaawe abakazi baabwe baakula obwongo feelings ziri ziba nakyo naye overlooking ebyo ebintu ebimu namanya kino wemba nkirabe kale tunakisotinga ewaka tekiba ku ofiisi ate naye bw'abeera ku ofiisi era bw'abeera ku ofiisi abeera decent naye teyeeyisanga muka boosi mu nnyambala osanga omukazi ng'ali ewaka nagira mu shoti oba nagira mukati natula mu ofiisi n'obugatto bwe ne mumpe kyayi mumpe kino abantu bonna nga badduka n'okudduka kubanga azze kati ekyo omusajja naye kiyinza omulemesa so naffe abakyala tulina okukula n'ekirala abaana baffe babawo emirimu okukola abaana bo bambegabo tukule abaana beera tobakozesa kubba ssente mu kampuni bazikuwa omusajja zaatakuwa oba mu dduuka kubanga bwetwogera kampuni kinene naye waliwo n'edduuka yeeyo kampuni ne mutandika okugjayo ebintu nga mubire anti tampa ssente mwanange ondeeterayo omwana omuyigiriza obutaba mwesigwa mu kintu kya famire atandika okubba kitaawe so ojja kumbulira ebintu abigula ayogera ne baani akola kinanaki nobeera ng'oli so insecure so olina okuupgrade nga waliwo obulamu bw'olina okuvaamu kubanga kati ogenda kubeera mukyala akola abasajja babuuza ekibuuzo ekyo omanyi eno ensi egenda ekuliriza mukyala anti abakazi omukazi bamukoze kino naye bye bakola abasajja tetubyogerako omusajja ayimirira ne yeebuuza bino ebintu byonna mbikoleraani mbikolera mmwe naye nga mmwe mumubba mwe mumusekeeterera mwe mwonoona kampuni mwe muleeta engambo wakwata omukazi oba owedde kati ekizibu kyaffe justice for the boy child ekizibu ky'abakazi kye tulina emikwano gyaffe tulowooza obulamu bwe bayitamu bwe tugenda oyitamu bawa mukwano gwe bwayenda owoosi mwenzi kati ekizibu mukwano gwe balina otandika naawe okubanga obuusabuusa bbaawo noga ebintu ebyo banaabiteekamu omukazi notandika okubba ebibyo neetegekerako ekikazi nze sijja kukyerabira mama wange yaŋŋamba omukazi kasita otandika okuzimba ebintu ebbali omusajja nga tabimanyi oba tukyalina maka kitegeeza oba ogenze tonoba kuvaawo otandika bintu bweru yaŋŋamba nze mbulamu siina kintu kyennina nga tata mwe yayita kimanyi siina mayumba sirina bizinesi zaatamanyi nagamba okunoba kuba bwe kutyo kasita otandika okuba n'ebibyo nga temulina byammwe olwo ogenze era oguddako ng'ogamba nsobola obeerawo nga taliwo kubanga nnina nagamba ebintu bino byemuba n'ababiri bibagatta bibakuumira wamu kambuuza abakyala abali mu ttuuliriza oli mu maka oba wanoba naye ng'omubiri guli awo kati obuzibu gwe kufa baganda bo ne babitwala bannaye kino ekintu kye batugamba bayibuli kyetugamba nti olulimi lutonze n'ebikolwa byaffe bisinga ndekawo ajja kulekawo kubanga okyogera nkola akange ak'ekikazi in case moves away that in case you've created room already kati nekino mbu kankola ak'ekikazi already tokyali kati oli eno wamuso abazadde abaana baffe tube encouraging okubeera nga babeera kumpi ne bakitaabwe bayige n'ekirala oleke tobeeramu na mwana gw'osinga kwagala gw'osembeza buli kimu tobeeranga maama wa Yakobo n'afavoring nga n'ayagala omwana omu ne tata yalina favorite tata yalina
Esawu amuleetera ennyama mama ng'alina Yakobo gw'afumba naye akaana ka mami. Kati obuzibu obwo nti omwana omu beekyawa era nga bw'olaba Esawu ne muganda we tebaali ba mikwano. So abaana bano mu kwekyawa naye gw'otadde mu bizinesi asobola okuba gwe weesiga nga talina na magezi. Nze omwana wange yaba abibeeramu talina magezi gabirwaninga. Omwana we ayinza okuba nga ye byasobola kusuubula. Omwana we asobola okuba nga tasobola kubeera manager n'atula mu kampuni n'agirwaninga nga tasobola n'abantu. Naye ng'ate olina ono gw'otafaako nga yasobola abantu ng'ono layini gy'ali mu musuubuzi era nga singa omukkiriza n'atandika ebyo ajja kuyitawo. So abazadde tubadde twogera ensangi zino ku baana baffe abavubuka. Eyo stage ennaku zino tulina okuparentinga n'okusinziira ku mulembe wadde tusigala tukozesa bayibuli. Gw'olina okukyukamukko ebimu. Omulembe guno dangers nyingi oba obulabe obulabe bungi nnyo okusukka ewaka waffe. Ewaka wasobola okubaawo obulabe naye si bungi nti betunulire bano ankaze ewaka omukozi azze ewaka. Kati obulabe obulala abaana baffe batambula nabo kye tuyita essimu. Babeera n'abantu boogera n'abantu betutamanyi baba wabula tetubamanyi. So mu kubanga ebintu ebyo byeyongera okuba ebinene n'ebingi amaanyi g'omuzadde gagenda gakendeera n'obuyinza bwe. Aboogera naye bangi. Edda lwaki kyalinga kyangu kyakuza mwana obuyinza bwabanga bwa muzadde teyayinanga muntu mulala ayogera naye ne bwabasanga ku ssomero ab'okusomero nabo balina abazadde nga nabo bawulira bazadde. Mama we yagamba ekitoddamu siddamu kutambula naawe mama yaŋŋaanya okutambula naawe. Kati ensangi zino abaana babayigiriza independence etalina magezi ku masimu. Firimu zibalaga nti omwana culture zino ez'enjawulo mu bazungu 16 akuze asobola okubeera ng'akola kyayagala mu baddugavu tannaba. Ne education system yaffe tekikkiriza baba bakyalina waka. Naye balina abantu nina ka video ke nabadde ndaba simanyi oba poliisi yakalabye kubanga waliwo abaana be recordings nga bali mu kikolwa kya mukwano balenzi babiri n'akawala nga bali mu uniform nga balaga ba primary nga tebamanyi nakye bakola naye abalenzi babiri batutte omwana mu nsiko nga n'omuwala alyokke ono n'amala omukozesa n'owokubiri si rape. Kati exposure eyo omwana bwati bwaba mukwano gwe nga yabeera n'abalenzi mu primary kitegeeza obulabe weebuli. Kati omuzadde kitegeeza bw'oba ogenda omwana ono bingi ebigenda okubaawo opposite sex agiraba bulala luli obadde alaba brother biki ennyambala eyagala kukyuka enviiri byayagala okukola byonna byonna bigenda yingirawo. Ebimu bigenda kushookinga ogenda kubeera surprised. Omuzadde olina kusigala ng'oli muntu mukkakkamu kubanga abaana obuzibu bwe tulina balina gye basobola okuddukira. Luli abaana baddukanga ne bagenda ku street. Abaana kati badduka ne bayingira obufumbo. Bannange. Edda ng'omulenzi atya okusigaza omwana w'abendi. Bwe banansanga naye. Wafuna obuzibu ng'ali wano. Wafuna obuzibu. Byebyedda. Eby'ennaku zino omulenzi akwana muwala wasobola omupangisiriza ennyumba y'Emitwalo 5. Omwana tafaayo yagamba ono yanjagala nze newe tunaabaki tusobola obeera mu bwavu. Abaana balina ebyenjogera. Amuteeka mu nyumba y'Emitwalo 5 n'amupangisiriza nga n'omuvubuka mukulu oluusi nakuye. Nasomera kaawe Makerere ku University. Ekintu ekimu waliwo omuwala eyasooka ofuuka mukwano gwange yali alina retake so ne tubeera naye mu class. Kati we twabeera naye mu class yaŋŋamba ekintu kimu nga kyolina okwegendereza mu lectures mubamu abantu abatali ba student naye nga bazze kwana ba fresher. Kati ajja n'ebitabo kubanga university teri abuuza ani ayingidde. Teri abuuza nti roll call bagambe nti ono student ono si student. N'agamba ajja n'ekitabo n'abeera omu n'akulaga oba awandiika oba tawandiika. Bana ba university tebawandiika abasinga. Nakwana nolowooza student muno yakwanye bwakufundisa olubuto n'abula ku campus. Tomanya na wajja. So n'ekiteeka mu 20 buli ali wano si student. Kati nga siri sure ani student munnange. Katuyina abantu bwe batyo. Mu ssomero omwana mwasomera n'omusomesa asobola omuwasa. Abaana baffe bakuze balabika bulungi. Omusomesa asobola omuwasa nga n'ensi temanyi nti yamuwasa kubanga yadduka ewuwo taggambye n'omusomesa asobola kugamba abantu nti omwana we wa P7 nze mulina. Kati obulabe bungi
Now mu bintu abaana bye beegomba ennyo ennaku zino mulimu ebintu ebitasobola ku affordinga nga bazadde. Omwana yeegomba essimu togisobola. Omwana alina obulamu bwe yeegomba tobusobola. Now mukubanga tobusobola waliwo asobola obbumuwa. Kati oyina omuntu omulala gw'ocompetinga naye mu provision. Kati omuzadde ekintu ky'olina okukola kwe kubanga owuliriza omwana n'omanya. Oyinza okuba tobisobola naye ekirungi omanyi nti abyagala. Awo ofunira omukisa ogwogera naye n'omusuubizo ojja bimuwa. Wadde si leero. Abaana abato babakuumira mu promises. Musuubize nja kuwa. Kati kyokola bw'omusuubiza kimu wewe target naawe ng'omuzadde. Ogamba omwana ono yansaba jaketi, yansaba akakooti alina bwe yakalaba. Ebintu ebitaano bino kiruwa kye nsobola okusooka nakyo. N'ofuna kyo kasita otuukiriza ekimu ekirala kkiriza ojja kimuwa. Abeera amanyi etandika n'ekitono abagamba olaba yampadde kino kaninda ajja kireeta. Kati ogenda otuuka ku kinene nga kikyuse ne mind ye yakyuse edda. Kati ayinza okuba nga alina ku kirala. Kati ekizibu kyaffe abazadde buta kulowooza nti abaana balina kwetaaga bye twetaaga. Ekyo ogenda kikozesa alina kyasobola okukikozesa kyavudde akyogera. Ffe tulaba ebintu ng'olabira ddala it's useless. Nze iPhone eri useless kubanga nze ndi muntu wa text, email, WhatsApp na kuba simu. Sirina kirala kisukaawo. Togena creating a content. Ndwawo kuba ebifaananyi exactly creating a content. Ndwawo kuba ebifaananyi kati esimu nja kubeera nayo kiryokke kyovula nze bagimpa ku kirabo. Nenjebaliza nnyo era mba njagala kubanga erabika bulungi biki byonna byonna nesobola kuzigula. Kubanga mu bye neetaaga teriimu. Kati muye nze nnyinza okuba neetaaga ettaka ne business ye tabiriimu yeetaaga ssimu business gogimanyi. Kati ye ssimu alabira ddala alina business gy'asobola okutandikirako content creation. In fact yalaba content creation kati mulimu. Ekirala ali mulembe gwa social media ayagala okuupdating enso giraga nti amoke ndi bulungi nina kino bwikiwe na validation akyaginoonya. Kati ayagala kwekuba buli we mulaga content, emmere content, mugenze mu dduuka supermarket content, mugenze mugula ngoye content, nemba mutoyi. Nze sinnategeera lwaki omuntu omukulu akwatira essimu mu toyi ne yeekubira ekifaananyi mu toyi. Toilet is a toilet oba oli mu hoteeri nze toilet. Kati ku mwana it's content, a toy content. Nze sobola beera mu hoteeri nenkwata video y'etoyi weefaanana ne sink omuto content. Mulimu akola. Mutabani yagenda lumu e Rwanda alina we yasula. Waliwo hoteeri mulamu wange gye yamutwalamu ne basulayo. Kati ekyamusanyusa ennyo TV screen ereetako message. Hi Nyenza Felani, wish welcome to this hotel. Hope you didn't any feedback. Katika message yako hotel za Uganda ate sakalaba muko bakateekako kati we yakalaba n'aka recording. It was content. Nimga but it's normal okuwe coming amote naka erinnya lyange bayitadde nako ku screen yawe mu butobo. It was content. It was suka ze yasula mu yali content. Nze kati nze kyali nomo. Kati nkuwa makufane nga nkutte nempostinga kala ya taulo ennaye chovola amunaye fe mirembe gyaffe abalowoozanga nze naawe abantu balabira ddala nga we are wasters era tumenya abaana. Kati ogenda ku video nga asuubira okuba nga otutte essimu yo gikyagenze alina byayagala okuupdatinga gwanga tekijja na mu birowoozo. Kuno we twagenzeyo bambuuziza essimu y'omwana ogirina gamba essimu nga saakirowoozezza nti ojje nayo. Nze kyasooka okungamba bw'oba ojja yangu n'essimu yange tumenya laptop ne mugaa ku video gena gikosa naga gwe tofaayo naye ng'ekimusanyusa atambudde nayo mu compound n'agikuddiza n'akola updates
na updatinga status ze nagenda ku social media n'ateekayo obuntu bwe just mu ddakiika ezo essaawa z'omazeeyo ye ng'alina kyakoze gw'omukulu ne call ne baba tebakubidde tolina buzibu kati ffe tulowooza bwe tulowooza bwe tuwulira nabo bwe balowooza kati tugezeeko nnyo abaana bano abavubuka togenda kukola kye bali gezaako ofuuke cool parent kyova olaba nze nzikiriziganya n'omuzadde abuuza omwana ku vidi nzije ennyambala eki balina bye baagala birala nnyo first vidi gye nasooka mu kisulo ogenda okumukyalira bwe yankubira essimu nti vidi ya weekend ejja bikyenimugamba ennyambala kinagamba yambala eri kola wiigi eri empanvu ebeera straight ekunyumira kola ne make-up onze nyambala ekiteeteeyi ki ekiteeteeyi kasita toyambala gali agateeteeyi go goyambala kuca gafuuse gateeteeyi funayo bwe kati ne bwe kiti oba gulayo olwenga luli bwe luti ne bwe luti lwaki ayagala bwojja ofiitinga mu kifaananyi ky'omuzadde gw'ayagala gwoba gw'alina si gwe ebibyo si ebibyo kubanga toli muzaddewo oli muzadde we kati ne banne mbabulira abazadde twabeeranga ku ssomero we would compliment nga mulimu abazadde betumanyi nti oyo ayamba maama gundi abeera always on point nga tubalinda okulaba bwe bambadde because they were bannange nga era nga zingamba mitogeza n'oleeta lumonde ku ssomero kwegayidde tojja na lumonde nze simwagala anti kati gwe tomwagala naye nze mwagala tujja kulya nawe mujja muliira ewaka era nga zibaga muleete piraawo n'enkoko temusukkawo dear parents try nange neegambiramu kubanga nange naisi kyangu try to be cool like them abazadde try to be cool like your children bawulirize bye baagala gwe byoyagala mukwano olumu bibeera outdated nkyogera nswala kubanga nange byebimu naye era kyekyo ge mazima mayi kati abazadde abamwe bagenda nagamba nze omwana tanfuga mukwano omwana wo ajja kufuga naye like twawule okufuga n'okwagala okutegeera abaana baffe kituufu wemba njagala okutegeera omwana wange tekitegeeza nti anfuga manyi naffe tulina ebyo ebintu bya peer pressure nze omwana tasobola kunkola ekyo nze omwana wuwe gwe muwulirize omanye bw'okibalansinga boundaries abantu be bayita aba special needs nti balina ebyetaaga ebiri special be bano batera ogamba abaliko obulemu biki bwe batyo naye buli mwana aba ne special needs alina special needs era buli muzadde Katonda yamwayaringa ng'oyo mwana ajja musobola yo mwana wo ajja musobola naye omwana ono oyina standards ezizo ng'omuzadde ne expectations kati ze zirwanagana ne stage y'omwana gy'alimu ne stage yagenda gifuluma nga bw'okyogedde nti fe abazadde tubeera ne expectations mukwano kankyogere mukama n'omwana alina expectations gy'oli omwana alina byakusuubiramu omwana naye muntu olina by'omusuubiramu alina obwongo obubwe kati ate ewuwo asuubira omuntu amutegeera era jaga naye mami please understand ayagala omutegeere manyi twagala okuza abaana baffe nga bazadde baffe bwe batukuzanga omuzadde waffe emyaka gyaffe ng'omuzadde omugamba mami please understand me nga bajja okukuba kibooko tekyaliyo kati anti n'abaana kati bagenze mu culture z'essomero ezirimu oluzungu luba polite buli w'oluleetera luba polite oluganda teruli ati mami bwe tontegedde mami ayiya mami kati tontegedde oyinza okupanga oba kisawundize mu bulungi mami totegeera kye ŋŋamba mwana gwe ogambye sitegeera ogambye sitegeera bambi nga tagenderedde kubeera rude gy'oli mu mazima amatuufu nga ddala totegeera kyalimu omuzadde omwana ono omuvubuka ye tategeera nti omuyamba era byonna by'omugamba ye tategeera nti biyamba ye kati ogenda kukkiriza odde ku levo ye omuwulirize obenga amutegeera si nti otegedde ogenda nekola kyagambye
omuntu bwakuwuliriza na paying attention nassa ebirowoozo n'akuwuliriza side yo otandika olowooza akutegedde naye nga tannakutegeera kati omwana ono yeetaaga omuntu amuwuliza kubanga essaawa eno either mugenda kwawukana oba mugenda kubeera close gw'omuzadde kati ogenda amalala igoyo gisse osobola ozimba enkolaganayo n'omwana wo ensi kyegambye nti dangers nyingi obuzibu obuliwo kati mu nsi bwetaaga omwana ng'akolagana n'omuzadde naye ate okimanyi ti omwana oyo bw'ona omuwuliriza ate kyangu nnyo okumuteekamu ggwe ky'oyagala ng'omuwuliriza omuntu akuwuliriza omwagala kubanga abeera alabira ddala they listen to me oluusi twagala batuwuliriza just era omwana ono eyo stage ye tolagira kyakkola tandika okuteesa mugamba olaba otya nga tukoze muli baabo kati ayagala ttiimu tayagala omulagire bw'omulagira nga talina kyakkola gyakikola naye bw'otabaawo omwana wo ogenda kuba olina abaana babiri era omuntu omulala asobola okubulira ku mwana wo n'owakana bino batugamba face za Katonda there is a lion there is a lamb omwana alina obusobozi obukuwa face bbiri kubanga akuwa ky'oyagala okulaba n'akola ky'ayagala nga toliiwo kati okubanga gwe ekyo kifuna ate kya bulabe kubanga omwana wo bajja kugamba kye yakoze otye owunge oyinza n'ofuna pressure kati essaawa eno relationship eno mugenda kubanga olinga redefining a relationship yammwe mubadde eri mukolagana oliwa order kati mutandika otteesa babiri naye olaba otya nga tukoze bwe tuti olaba otya nga tukoze buli lwolekawo olumu y'okubanga akuwa opinion ozo nkolagana oba ogizimba omuntu nga relationship ya side bbiri nga buli omu awuliriza munne ajja kuwuliriza kati essaawa zino oli mu kubanga oyina ekifaananyi ky'omwana wo gw'omanyi ate ye alina gw'ayagala obeera nga gw'oyagala arestrictinze oli ate nga awo waali asobola okulwana naawe walwana atya holiday agenda kubeera naawe bwadda ku ssomero essomero erigenda okumanya omutuufu yaani in fact asobola n'okuba nga ayagala nnyo omusindika ewa anti akyali afune ku freedom express nga herself ayogere kyayagala akole kyayagala ayambale nga bwayagala oluusi omwana omuleka nze mbeera n'abaana bangi omuzadde ne wangamba omwana amumpe njogere naye asoma mumpa holiday nesita mugamba kigambo n'ekyo nga nnoonya kumanya omwana kyali kubanga bw'abeera awantu ng'aliwo amateeka afuuka kye mwagala abeere kye bagamba nti omuntu tuli kyali noono gwe mumukasa okubeera we beesanga beekuba batebafaanaganako n'akamu mbaga buli omu ayambala ekyayagala tugenda ku church tokirinamu buzibu ko nze asiina buzibu ogenda olaba nga akagyeyo akalaga ekkundi n'ateekako kakapale ke n'ayambala bw'ayagala n'astyling enviri bw'ayagala n'ateekako shades n'akwata n'omanya ono bw'ali kati nze abaana b'embeera nawe tosobola kuba nnimbako bonna obamanyi mbamanyi nekye baŋŋamba ku bo nkimanyi teri kipya era baŋŋamba muwala we yakoze kino na kino eyo yakikoze tebabalimbira waliwo ekinsurprising ekyo nti buli muntu asobola ekibuzo kiri nti taito eyo oweereza oba obadde bubeezi na taito that you a worship leader that you a pastor ddala mukama omuweereza akugambe nti well done so abasinga bwe tuba n'ebitiibwa ebyo bitwerabiza okuweereza mukama n'ofuna amalala n'oyisa bubi abantu olwa taito ne Paulo ye teyamugambako nti oba aposopo yamuyita muddu we muweereza we servant we statement egamba well done my good and faithful servant ekibuzo kiri nti will you get the statement? Hey, siba bulungi weeraba.